Olivia Lutaya n'abamu ku bawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abakwatibwa mu biseera bya 2021 bagenda kubanga baleetebwa mu kkooti olunaku olwaleero oluvannyuma lw'ebbanga eddene era nga kuno bonna lisiti eno ngenda gikusomera abamu ku bo abagenda okuleetebwa n'abamu be tusuubira nti bandibadde baleetebwa oba oliawo nga bayinza obutaleetebwa. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera gwasinziira yonna gy'osinziira n'oba ng'otambula naffe ekyokola kya mutawaana nnyo bw'oba nga wasubscribinga gw'atanaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna obeere ng'obeera omu ku abo abanasooka okumanya singa Red Zone TV enaaba etaddeyo. Nja kukusaba osubscribinga kubanga tolina kyofiirwa genda otuwe ekigalo olayikinge gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okubeera ng'etambula. Nja kukusaba ogende mu comment section oteekeko obubaka obeere nga ate otubuulire ensonga wa w'osinzira okubanga ozigoberera gwe ensonga oziraba otya. Bw'oba olina nga nsonga gy'oyagala tukubaganyeko ebirowoozo tusobola okubanga ogiteekawo wano ne tuba nga ate tugikwasaganya mpola mpola. Nja kukusaba oba osobola okusharinga kwata linki ya audio eno oba wa updates zino ogiteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo ezo zennyini z'olimu ate information obeere ng'olina ettaffaali ly'ogigaseeko okubeera nga etambula. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa kubiri omwaka 2024 abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi ennyo be mumanyi abakwatibwa abawambibwa abatwalibwa abasajja b'amagye nga babavunaana kuwagira buwagizi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero bangi ku bano bagenda kuba baleetebwa mu kkooti naye ekyewuunyisa era nga mubimanyi we bizzenga biba baleetebwa mu kkooti y'amagye. Era njagala okutegeeza nti abawagizi bano aba NUP aba Robert Kyagulanyi Ssentamu basuubirwa okuleetebwa mu kkooti ey'amagye emakindye olunaku olwaleero. Kuba nkugambye kuliko Olivia Lutaya ndowooza nja kusomera lisiti y'abaana bemmanyi abakwatibwa era bwe mmanyi ku eno lisiti kwe kugenda okuva abamu sinakindi bonna okubeera nga bagenda kusimbibwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti ey'amagye emakindye. Naye jjukira kino ekintu bakikola nga bamenya mateeka kubanga bano si bannamagye ba civilian balina kubeera nga bawozesebwa mu kkooti ez'abantu ba bulijjo wabula bano abasajja babawozesa ate mu kkooti z'amagye. Omuntu akulembedde lisiti eno bamuyita Olivia Lutaya, kuliko Sekitoleko Yasin abasinga obungi gwe mmanyi nga Machete Yasin, kuliko Robert Rugumayo, kuliko Muhidin Kakoza, kuliko Patrick Mwase, kuliko Simon Kijambu, kuliko Abudu Matovu, kuliko Segujja Rashid. Listi eno nonnene naye nja kusomerako abo benzijukirako bulungi ennyo nti bo baatwalibwa: Abudu Matovu, Segujja Rashid, Ronald Kijambu, Sharifu Kalanzi, kuliko Joseph Muwonge, kuliko Mesach Kiwanuka, kuliko Abdalla Kintu, kuliko Umaru Emma Kato, kuliko Kavuma Musa, kuliko Ibrahim Wandera, kuliko Asbat Nagwere, kuliko Steven Masakuru, kuliko Jimmy Galukande, kuliko Paulo Muwanguzi, kuliko Sharifu Matovu, David Mafabi, Abdalla Gibusiwa, kuliko Livingstone Katushabe, kuliko Swaibu Katabi, kuliko Siraje Modebo, kuliko Joseph Muganza ne Stanley Lwanga. Bebamu ku bantu abo naye nga bakulembeddwa Olivia Lutaya. Jjukira omukyalo ono bambi agenda kuweza emyaka kati giri 3, in fact yaweza dde emyaka 3 ng'ali mu kkomera naye ng'omusango ogumuvunaanibwa kuwagira buwagizi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati olunaku olwaleero nkugambye bano bali mu kubanga baleetebwa mu kkooti basuubirwa mu kkooti y'amagye emakindye. Kati wano buli muntu yenna akkiririza mu nkyukakyuka awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu akkiriza mu kibiina ekya National Unity Platform nja kusaba oba bakusabye obeere nga essaawa zino y'ensonga gy'olina okubanga owa obudde. Era bangi ku bawagizi b'enkyukakyuka ku baana ba foot soldiers bavuddeyo nga bavumirira zi diversion ezibadde ziteekebwawo nga mugenda mu bifaananyi bya Pretty Nicole mugenda mu nsonga endala ezitagattako naye ate nga waliwo ensonga abasajja gye baagala okuyisaawo. Jjukira gye buvuddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London ng'ali ku nsonga eza document emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President. Ate mwenna abazze mu gigoberera mumanyi kyekola, mumanyi omugaso gwayo, kyofula nga wabaddewo zi diversion ez'amaanyi okubeera nga babikkirira ensonga eno.
kati olunaku olwaleero musabiddwa mwenna abakkiririza mu kino bw'oba olina akawunti yo oba ya TikTok oba ya Facebook oba ya Twitter osabiddwa okubeera nga gwe muganange oteekayo ensonga eno #weeri free Olivia Lutaya free all political prisoners. Osobola ogenda ku mukutu ogwa Facebook n'ogenda ku Red Zone TV n'obeera nga oteekamu Red Zone TV ojja kuba olaba ekyo kye tukola kyennyini eyo ojja kubanga naawe ogitambuza ate embeera ebeere nga etambula bulungi nnyo. Bw'obanga tonaba kubanga osubscribinga ku channel eno nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku Red Zone TV kwata ku kade akaka notification ojja kuba tomissinga nsonga yonna. Abantu bano abaleetebwa mu kkooti olunaku olwaleero bambi baawambibwa dda, abamu bali myaka 3 abamu bali myaka 2 naye nga waliwo n'abatannaba kubanga bamanyika. Jjukira lisiti eno gye nkusomedde lisiti ndala, eno lisiti ya njawulo kweri endala eriko ba John Bosco Kibalama, eri lisiti endala eriko ba John Damulira, ba Kanatta Muhammad, ba Musisimbowa n'abalala, ba Nalumoso Vincent. Eri lisiti ndala nti bo bali tebaddamu kulabikako, tebalabikangako paka n'olunaku olwaleero, era nga waliwo enjogera oba waliwo ebibungeesebwa ebigambibwa mbu bali bo bandibanga baabuzibwawo, bandibanga battibwa, abamu bandibanga n'okubaayo tebaliiyo. So kati eno lisiti ndala bali 18 gavumenti yakkiriza nti ekyamazima twabakwata naye tetumanyi gye bali. Kalate bano bali 28 bali mu makomera ag'enjawulo. Waliwo bali mu kkomera ly'e Ruzira, waliwo bali mu kkomera ly'e Kitalya, waliwo bali mu makomera amalala, naye nga abasinga obungi ku bano Baganda basiraamu. Of course mulimu n'abamawanga amalala kubanga nkujjiddeyo wano amannya omuli Robert Lugumayo, ono erinnya liri akava mu Western Uganda, kuliko Patrick Mwase, kuliko amannya ag'enjawulo nga gano go balabika bava mu bitundu ebirala eby'eggwanga Uganda nga Ibrahim Wandera, Jimmy Garukande, abanya nga Asbat Nagwere n'amanya amalala sijjaga kuddiramu, ojja kubanga naawe oganoonyako. Listi eno eriko abantu 28. David Lewis Rubongoya, Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform, naye listi eno yagiteekayo ko yagyogerako era n'ategeeza nti abantu bano bagenda kubanga baleetebwa mu kkooti olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa January omwaka guno gwa 2024, era ne babasaba mubeere ng'eno ensonga gye muwa amatu, ensonga gye muba muwa obudde, muve mu zi diversion kubanga kino waliwo ekyagala okuyisibwawo. Abaana bano baleetebwa mu kkooti z'amagye naye ate nga tekikkirizibwa mu mateeka, tebali supposed kubeera nga bawozesebwa mu kkooti y'amagye wabula ate gye bawozesebwa. So kati gwe Munnayuganda akyali ebweru gwakyalina omukisa ogwogera gw'olina okuyambako ku bantu bano okubeera nga oboogerera. Abaana bano baabasiba lwa kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu, baabasiba lwa kuwagira nkyukakyuka, naye ng'asinga feesi esingiza okutambula abasinga obungi gwe bamanyi bamuyita Olivia Lutaya. Yaleka abaana tebasoma, yaleka bizinesi zaafa. So kati gwe wenna ali ku Red Zone TV ng'okkiriza mu nkyukakyuka, nze message njikutuusizzaako, bantegeezezza nti nkutegeeze ensonga gy'olina okuwa obudde olunaku olwaleero. Social media yonna yeetaaga ne mugijjuza ensonga eno. Olivia Lutaya, Yasini Machete n'abantu abalala bali 28 listi eno abasuubirwa okubanga bajja mu kkooti olunaku olwaleero, naye nga wenkugambye nti mu bumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso abantu bano bali mu kuleetebwa ate mu kkooti ey'amagye, ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka ag'eggwanga Uganda. Webale kubanga okyatugoberera, bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole subscribinga ku channel eno, kwata kade ka notification ayi tugenda kubanga tubikutuusaako bwe kibanga kisobose. Nkyanoonya ngeri gye nkuwaamu live eyo bana nga baleeteddwa mu kkooti, era weekuumire ku Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate ensonga zikutuukirako. Tusinkane mu updates eziddako kubanga tukyakuweereza.